maaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya Ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Omwagalwa omwendo njagala ntwala omukisa guno okulamusaako nnyonnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe Mukama Katonda atwongedde omukisa ogufaananga guno okubanga tugabana ku mmere ey'omwoyo. Bayibuli ye mmere Katonda gye yatuwa gye tuyinza okulyangako. Kino kye kigambo kya Katonda ate era nga Yesu Kristo. Ku lubereberye waaliwo kigambo, kigambo n'aba wali Katonda, kigambo ate n'aba Katonda, kigambo najja n'abeerako gye tuli, Yesu Kristo. Lwekyo bwe tuba nga tulya kino tuba tulya kigambo kya Yesu, tuba tugabana ku Yesu yennyini. Kubanga bye bigambo ebiva mu kamwa ke, ebiva mu ntebe y'ekisa. Kwanirizaako mu programu yaffe eno gye nzikiriza nga ye programu ejja okuteekateeka, ejja okuwa essuubi okuyisa mu nsi eno ekanudde amaaso, ensi ey'ennaku, ensi ey'ebizibu, otambule ng'olengera gy'olaga. Tuli mu programu yaffe ey'obunnabbi, yettabaaza etumulisiza okutulaga gye tuva, we tutuuse ne gye tulaga. Lwekyo gwe mukwano gwange ebigambo nga bino nga bizze biwa akaseera obiwulirize, obifumiitirizeeko, ate ofeeyo okulaba ng'oteeka mu nkola kye bikugamba. So ate era obigabanako n'omulala oba okola kya muwendo nnyo. Si mulala ye Richard Kasumba, muweereza w'enjiri ya Kristo okusinziira mu Restart Foundation Ministries. Nze nkulamusaako n'okukwanirizaako mu lunaku lwa leero. Njagala kwagala kusaba weegattwamu nange tuweeyo okusaba nga tugenda okuyiga. Katonda waffe omwagala ow'ekisa ng'oli mulungi, tuyanzege kubanga okkiriza tugabane ku mmere eno n'essaawa ya kaakano. Tuyigirize, otuluŋŋamye, tusobole okutambula nga bw'oyagala ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nina sitoola emu gye nsoma. Eno mboozi yali ngisanga mu kitabo eri ekya Matayo essula ya 15. Ono yali mukazi munnaggwanga ng'alwazizza omwana we. Najja eri Yesu Kristo amuyambe amuwonyeze omwana we. Yesu Kristo, mukazi ono bw'afulumya ekigambo ng'asaba Yesu awonye omwana we. Yesu Kristo alina statement gye yakola n'olera ekyatawaanya bangi ebirowoozo. Yagamba omukazi, siyinza kuddira mmere y'abaana n'engisuulira embwa. Siyinza kuddira mmere y'abaana n'engisuulira embwa. Wali otomutawaana okufumiitiriza ku bigambo ebyo? Abaana be baani? Embwa ye ani? Naye omukazi ono olw'okukkiriza, nziramu, olw'okukkiriza n'obwesige bwe yalina mu Kristo Yesu, kyava naye azzaayo omuliro ogutaali mubi. Kubanga okugamba nti okususuulira mmere y'abaana mbwa, awo ndaba ng'omukazi yandibadde ariactinga mu ngeri ekyasinza okubeera embi ennyo. Naye yamuddamu n'agamba nti, taata, n'embwa zirya ku bukunkumuka obuva ku mmeeza ya bakama baawo. Wadde ndi mbwa, naye kirizanga bane ku bukunkumuka ku bufisseewo ku butono obwo obumansusa okuva ku mmeeza y'abaana, nange ngabaneko. Gutwala okubeera omukisa gwe okubanga ogabana ku bigambo nga bino, kubanga si bangi ababifuna. Naye manyi nti olw'okukkiriza ebigambo bino bijja kugasa. Bulabe ng'obukunkumuka
buli samoni gyofuna babuli kyakuyiga kijja kalabe nga akakunkumuka naye olw'okukkiriza manyi Yesu Kristo lwaki yakozesa phrase eno era n'abamu balina endowooza egamba nti Yesu yajjirira Abayudaaya bokka ekitali kituufu. Yesu ensi yonna yagyagala. Kino ekyokugamba mukazi ono nti mbwa yali agezesa kukkiriza kwe era emboozi eno gyawuzikira amugamba n'abaaliwo bonna agamba nti bane n'atambudde n'alabye naye ono omukazi okukkiriza kw'alina kwa kika kya waggulu nnyo era kaakano ndagira nga okyalina wano omwana waawone era omwana n'awona. Aleluya. Gwe mukwano gwange mpuliriza bw'onootoola ku kakunkumuka kano bw'onootoola ku bigambo bino eby'omuwendo bye ngabanako naawe njagala kukakasa obulamu bwo bujja kuwonyezebwa. Aleluya. Mukama akubeere oganga ogabana kakunkumuka kano ng'ogabana ku kigambo kino manyi kijja kulokola emmeeme eyo. Mukama akuwa omukisa. Lwaki tewegataamu nange nkutwale mangu nnyo mu kitabo kya Danyeri essuula ey'omukaaga yera ebigambo bye njagadde tugabaneko essaawa ya kaakano. Gye nsanga omusajja amanyiddwa nga Daliyo yali kabaka kaakano amaze okuwamba simanyi oba okyamujjukira gye twamuzikira essuula ey'okutaano kyajjukirayo ng'obwakabaka bwa Babuloni bukomezebwa si ekyo kyokka n'obulamu bwa kabaka Berusazza nabwo busaanyiziddwawo n'abeera ng'awunzise afuuse kandidate wa Geena kubanga yagaana okukozesa omukisa ogwali gumuweereddwa. Awo waliwo ekyokuyiga kinene nnyo kye nandyagadde weeyongera okufumiitirizaako. Kaakano tuyingidde mu bwakabaka obupya ye bwakabaka bwa Bumeedi ne Buperusi. Tera okukozesa statement eyo nti cowboy tafa. Cowboy omutegeera gwe njogerako wano ye Danyeri. Danyeri kaakano eyaggyibwa nga munyage e Babuloni mu Yerusaalemi wuuno aleeteddwa n'abeera mu Babuloni. Teriyo ssuula gy'otamulabako awo waali nnyo cowboy. Kaakano ayise ne mu mulembe gw'obwakabaka wa Babuloni ayingidde obwakabaka bwa Bumeedi ne Perusi. Tugenda kumuyigako era nga yisita mu firimu eno bwebanga oyagala kugiyita firimu. Ye cowboy yalemerawo ye musajja enjasabigu a faithful servant of God. Mukama amuleseewo ng'ekyokulwanyisa kye amukozesezza okulaba ng'ayita mu mulembe okugenda mu mulembe omulala okulaba ng'ayimiriddewo ng'ambasada we okulaba ng'ayimiriddewo ku lw'erinnya lya Mukama Katonda. Waliwo abantu Mukama bajja okukkiriza bayite mu mbeera nga buli tanuulu bo bayitawo, but for the good of God is glory. Shout amen. Nolwekyo mukwano gwange mpa ebirowoozo. Daliyo yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka ab'amasaza 120 abali buna obwakabaka bwonna. Kuganga omuntu ali strategic. Ba president batera okulonda ba cabinet ministers. Wano mu bwakabaka waffe tulina abakulembera amasaza abawererako ddala. Kaakati noono bwe yakola. Kaakati n'agamba nti bwe mmala okulonda abo 120 waggulu waabwe eriyo abakulu 3 omu ku bo nga ye Danyeri. Yoli n'agamba nti Danyeri mumutegeera yakaneggatako oyinza okuba tategeera Danyeri. Gwoyinza okulowooza nti Mumeedi oba Muperusi. Danyeri Muyudaaya kajjanga akasajja akawambiddwa Nabukadduneeza bwe yalumba n'awuttula Buyudaaya ne bakawamba ne bakaleeta ne bakatusiza mu lubiri ne bakatendeka mu mpisa zonna ez'obusamize na biki naye cowboy asigala mu Kristaayo asigala musajja atya Katonda. Amiina. Ne bamukyusiza n'erinnya lye bamuwadde ekinnya ekyekisamize naye okuntuuma ekinnyanya tekinfuula kubeera ekyo kusula mu garagi tekikufuula mmotoka. Gwe bw'ogenda wammwe mu kika tekitegeeza nti olina kusamira byewammwe. Obukristaayo is not a label. Nejjako nejje olugira nenga nti kanzijeko baaji y'Obukristaayo. No way.
ono musajja bassebo ne banyawo azanya firimu zonna gye ziva gugiyite firimu kuba kyo ky'okutegeera. Lwaki? Kubanga Mukama Katonda amutaddewo okubanga y'anaamaliriza omulimu gwe okuyita mirembe egyo. Era amaliriza nga atuwandiikidde na kitabo kirambo kikino ekya Danyeri. Gyoli kati ku basatu Danyeri teyabulako abali ku top. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa ate okusinga abakulu n'ab'amasaza kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye. Amiina. Era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Kale va kano akalenzi akajja obuzzi kalyoke kafuga obwakabaka bwonna. Naye kankutegeeze Katonda bw'akola appointment bw'alonda tasaaga. Olw'omwoyo omulungi ogwali mu musajja ono kankutegeeze n'abantu baagala ebirungi. Ate kitegeeza nti n'abafere baaliwo dda abatali beesigwa. Era gwe weebaza Mukama Katonda ku kyalo kiwa mu banga basobola okulondanga LC chairman naye ate ng'oli mukkiriza. Kitegeeza nti ensi erina kyekulabamu ekisukka mu kubanga weeyogerako. Bakulabamu okubeera omwesigwa. Olwo kkooti emu gye nalimu nga agikulembera chairman waayo muki mukkiriza wa kkanisa. Olwayo tulinayo abali ku top nga ba MP, abalala ba minister, abalala baaki, naye nga bakkiriza. Naye Mukama asiimye babeere mu bifo ebyo. Olwa influence yaabwe abantu basobole okutegeera Katonda. So sibo okubanga beegasa naye basobole okugasa abangi. Ne Mukama asitula Danyeri mu bwakabaka buno obupya obwa Bumeedi-Perisi lwabwamulinyisa n'amusukkulumya ku 12 lwabwamulinyisa n'amusukkulumya ate ku basatu lwabwayagala kabaka awulire nga this must be my vice in case I'm not there yabeerewo. Mukama nga wabuyinza. Abakulu b'amasaza ne balyoka banoonya feeling eyingiddemu siwe mugiyita. Abakulu n'abamasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo by'obwakabaka. Kaakati ne bamunoonyaako olw'obujja ne bamunoonyaako ensonga bayinza okumutandikira. Olungereza bakiyita envy. They envied him. Bamukwatira obujja. Kana akasajja akatalina kaggwanga lyaffe batandika batya okubanga bakakuza ne bakalinyisa levo n'okutusinga sha. Bwe kiba kyetaagisa kawa butwa waakiri bakawa obutwa. Bwe kiba kyetaagisa naye nga byonna tebalinayo bayita. Bagende mu bitabo bya accounts bagende mu ki? Bwe kaba report kaziwa mu butuufu bwako. Kayisa wakati ekigambo eky'amazima. Kukuuma budde mbu yatuuse leeta ebyawa. Kamategeeza okubeera omukristaayo oba okubeera omukkiriza tekitegeeza obukristaayo bwa mu kkanisa kyokka. Obukristaayo naga nti silebo tolugina n'ogijjako. Obukristaayo kankutegeeza busigala bukristaayo wonna w'obeera. Ensi ekuyigireko kyekyo Yesu Kristo kyagamba nti mwe muli musana gwa nsi. Tebakoleza tabaaza ne bagivuunikira mu kibbo wabula bagiteeka ku kikondo kyayo ne baakira bonna abali mu nnyumba. Kale omusana gwamwe gwake nga bwe gutyo mu maaso g'abantu balabe nga ebigambo ebirungi bye mukola bagulumize kitaffe ali mu ggulu. Amiina. Danyeri ono yafuuka ettabaaza. Kati abasatu bali tebakomawo era emboozi teddamu kuboogera nako. Mukama kaakati asukkulumiza bali abasatu baazanya paati yaabwe mu Danyeri essuula ey'okusatu nga bwe twalabye. Kaakati mu ssuula eno ey'omukaaga era zino essuula nja kusaba weegerereze zikwatagana. Essuula ey'okusatu ekwatagana n'essuula ey'omukaaga. So nga essuula ey'okubiri tujja kugiraba nga ekwatagana n'essuula ey'omusanvu. So nga ate essuula ey'okuna ekwatagana n'essuula ey'okutaano. Mulimu ba characters oba mulimu ebirimu nga bikwatagana birina kye biyigiriza ebyagala okukwatagana. Gyoli
Kaakano wano banoonya ensonga ki? Musajja ono tumukoze tutya? Tunakola tutya? Musajja ono ng'atufuukidde ekizibu. Tukoze tutya? Naye nga bakirabako. Ne bamanya nti kaakati tusigaza awantu awa wamu wokka. Bayibuli egambye nti abakulu n'ab'amasaza ne balyoka banoonya ensonga eneesinga Danyeri mu bigambo by'owakabaka. Naye ne batayinza kulaba nsonga newankubadde akabi kubanga yali mwesigwa. Gamba nti amiina. So ne watalabika ku ye kwonoona kwonna newankubadde akabi. Olunyolo okutaano lugamba nti awo abasajja abo ne boogera nti tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo. Bwe tutaligiraba eriye mu bigambo by'amateeka ga Katonda we. Wokka bwe tuyinza okukwasiza omusajja ono. Bigwande kubeera mu nsonga yankolagana ye ne Katonda ye. Engeri gyakwatamu amateeka ga Katonda. Awo abakulu n'ab'amasaza ne bakuŋŋaana eri kabaka. Beekolamu akakiiko eyo kakokasi ne beeyiiya ne bapanga mupango ne balumba kabaka. Ne bamugamba batya kabaka Daliyo nti obenga omulamu emirembe gyonna. Oli nange olunyiriro lw'omusanvu lwengenzeeko. Abakulu bonsatule ab'obwakabaka, abamyuka n'abamasaza, abakungu abafuga bateesezza wamu okuteeka etteeka lya kabaka. Kabaka n'awuliriza n'okulagira ekiragiro ekinywevu nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye ggwe ayi kabaka alisuulibwa mu mpuku y'empologoma. Okimanyi Setaani bw'akuyiyiza naye alina olukiiko. Luno olukiiko oluteesezza bintu lowooza nti lubaddemu omwoyo wa Katonda. Luno olukiiko kiyamaani waalwo ow'oku ntikko Setaani mwene. Naye totya, njagala kuzza amaanyi ti Setaani wadde alina enkiiko ezituula okulaba nga ateesezza ggwe okusaanyaawo okujja mu kifo ekyo okulaba nga bakujja Katonda wo. Njagala kukakasa waliwo n'olukiiko oluli mu ggulu olukuteesezza okulaba nga lukuwa amaanyi, okulaba nga lunakuyisa mu mbeera eyo, okulaba nga obeera muwanguzi. What an assurance. Gamba nti amiina. Lwekyo saagala oggwemu maanyi. Luno olukiiko bassebo lwa bwakabaka lulamba. Naye luteesa to finish off. Luteesa okulaba nga Danyeri awunzika ali mu bunnya bwa mpologoma. Kankutegeeza, Setaani atuyiiya. Setaani atuteesezza naye ng'ebyembi akozesa ba agents be, si ba agents ba malayika wabula bantu bannaffe. Nga bantu bayinza okutulawo ne beekobana kasajja ako tukasaanyizaawo tutya, kakasumba ako tukayiyiza tutya, tukasaanyeewo. Oluusi bayinza kubeera n'abakristaayo banno nga Setaani baakozesezza. Oluusi bayinza kubeera nga baakukyalo. Oluusi bayinza kubeera nga babukulembeze ba byabufuzi. Kankutegeeze Setaani alina enkiiko competitive wansi w'enjuba wano. Ezimu ziri mu religious sects, endala ziri mu byabufuzi, endala ziri mu byaki, endala ziyinza kubeera eyo gy'okolera naye nga bakuyiiya. Ne basinkanamako mu hoteli ne batuula naye nga batudde olowooza bagenze kuwaamu kacaayi naye bagenze kuteeseza ggwe kusaanyaawo. Bakuyiiza batya okulaba nga bakudimooti nga bakugobye ku mulimu. But don't lose focus. Tovanga ku nsonga. Katonda wo naye alina olukiiko lwatuula naddala weruli okulaba nga lukuteeseza. Weruli okulaba nga oyimirirawo. Katonda yakuteeka mu kifo ekyo. Katonda yamanyi mission ye gy'erina okuwunzikira. Kigwana okutya Katonda okusinga okuwulira abantu bibalowooza, bibateesa, bibakola. Katwesige Katonda. Kaakati bayeesa ekiteeso, semateeso nga kikwatagana na kusinza. Towerabira chapter 3 yayogedde ku kusinza. Nagani chapter 3 ekolagana ne chapter 6 ya Danyeri.
chapter 3 yali challenge ya kusinza eyayolekera abavuuka bano abasatu Saddulaaki, Mesaki n'Abeduneego. Ekibuuzo kyenkyaleeta gy'oli naawe mukwano gwange mpuliriza. Whom do you worship? Osinza ani? Era omusinza otya? Oli ready okulemerako Katonda oyo gw'osinza mu mazima ne mu mwoyo? Kagwake ketonye sigaranga otegeera Katonda gw'osinza. Abantu bakujjanga ku mulamwa tero kulya abantu nze kanisa nagikowa yannema baginemesa nagivaamu n'owuliranga anyumya amandaazi. Kanisa kikyoyogera ne kanisa. Bana abantu obuntu bayinza okujja ku mulamwa. Sinza Katonda wo. Waliwo akayimba kanira okulya sinza Katonda. Mwana oyo waliwo akayimba. Gwe sinza Katonda wo. Danieli Sita Cowboy biwunzikirawa. Olukiiko olutudde lumuteeseza naye agenda maaso n'okulabanga akola ki? Ali eyo naye asaba Mukama Katonda ombeere mu mbeera gye ndimu. Omanyi ekintu nga kyesera naawe osobola okukiraba. N'abantu bano obeeramu kwegamba obalaba engeri gye bakweyisizaako. Abamu bayinza okwesesaasesa. Omanyi abantu oba walaba ekisolo ekyasinza okubeera deadly gwe tunuulira. Oba walaba ekisolo ekyasinza okuba eky'omutawaana kye bayita muntu. Era Yeremiya bw'abanga awandiika eri mu Sula 17 olunyiri lwa 9 nti omutima guno mulimba ani ayinza okugumanya? Gulwadde endwadde etawonyezeka ani ayinza okugumanya? Ne gw'olya naye ne gw'osula naye kyovulanga abantu abamu ne mu bitongole gye babeera gye bakolera aga nti amazzi agange nze ngenda nago sigula mazzi ga wali, emmere yange ngenda nayo ngeri packed. Waaye bajje bampa obutwa. Abantu se balina pulaani ez'okusanyawo obulamu bwaffe. Olaba abantu oluusi nakutya kutuula mu ntebe ezimu bamutadde mu ofiisi munaga nti entebe sijja kugituulamu. Yeeraliikirira ddogo oluusi bamuteekeddemu naye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama abijjawo. Neewuliriza Bayibuli egamba etya? Baleese ekiteeso eri kabaka. Gwe olukiiko lw'abasajja bonna abakulu the top 3 baleese ekiteeso kakati gwe onookigaanira wa? Kale ayi kabaka ndi ku lwa 8 lagira ekiragiro ekyo era osse akabonero envumbo ku biwandiikiddwa ebyo. N'okukibaga bakimaze dda n'okukiyisa bakiyisizza bireme okuwanyisibwa ng'amateeka g'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Oba otera okuwulira enjogero nga bagamba nti etteeka lya Kimeedi na Kiperusi. Naye neewuunya ery'Ekimeedi ne Kiperusi bw'oliteekebwako envumbo lyo teriwanyisibwa terizanyirwamu. Naye ate ne neewuunya omwana w'omuntu okumanya ng'amanyiira lye erya Katonda ssebo Setaani okuyita mu ba agents be baalizanyiramu. Ekyo kirinde ngenda kukikwanjulira mu maaso eyo nzija. Naye linalyo Kimeedi kasita baaliisanga kabaka n'akoona mu ssiiru n'aga nti finished kiwedde. It's irreversible. You can't change it. Tokyaziza mabega. Oba linaayamba oba teriyamba oba litwala bulamu bwa muntu oba kiri kitya. Musajja wa Katonda Daniel tamanyi kye bamuteesezza. Ne musajja wa Katonda Daliyo tamanyi hidden agenda eriwo nti yakusaanyawo musajja we. Olaba abantu batuyiiya. Bapanga ebintu banajja obuteevu baga nti omusajja ono Daliyo tajja kukkiriza kubanga musajja wa mumanyi. Kati katumuyiiye tumuyise mu ngeri ya kusinza. Tumusinzise ebitaliyo, tumusinzise ekirala ekyawukana Katonda we. Anti baamulabanga musajja wabayingidde mu ofiisi n'asooka avunama n'asinza Katonda we. Bagenda okulaba musawo eza wakati awo n'aggulawo amadirisa n'atunula mu Yerusaalemi gyeri. Aga nti wadde banjagayo naye mmanyi nga Katonda wange gyali. Manyi mentality y'abasajja abo kuva ddala bamanyi ali eri Yerusaalemi n'avunama n'asinza. Kabaka Danieli kyeyava assa akabonero ku biwandiikiddwa. Awo Danieli bwe yamanya ng'ebiwandiikiddwa bisibwako akabonero n'ayingira mu nnyumba ye. Era amadirisa ge gaali gagguddwawo mu nju ye nga goolekedde Yerusaalemi.
n'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza mu maaso ga Katonda we kapito ke. Bwe njogera kapito ko gitegedde kye njogera, Katonda ow'omu ggulu. Nga bwe yakolanga edda, takyusa mpisa ye. Kuno kye yayongerako n'amadirisa n'agaggulira ddala basobole okuba nga bamulabira ddala. Ndowooza oba oli awo bannaffe abamu we bajja empisa ey'okubanga bo bakitwala kubeera public worship, kugamba wonna wooli fukamira, vunnama, saba, bakulabe. Naye ono teyali ku display nti abantu bamulabe for the sake of appraise, kugamba bagende omusajja asaba nnyo, naye yaggulawo basobole okumulabira ddala nti ye tasaba kabaka, tasinziza kabaka, wabula ekyamuguzaawo basobole okumulabira ddala, kugamba obujulizi buviireyo ddala. Senga gyali mirembe gino basobole okuba ebifaananyi ne video bagikwate. Do you see? Saba n'obujulizi buno musajja twamulabidde ddala. Babula nagenda gamba kabaka Daliyo nti jangu sabo jangu olabe mu bwakabaka omusajja gw'oyita omwesigwa kyakola. Twayisiza etteeka naku 30 gw'olina okusinzibwa. Look what your man gw'oyita omusajja wo. Olaba bwakujemedde lwatu naggula nawo. That was their agenda. Kyekigendera kyabwe. Abasajja abo ne bakuŋŋaana ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira mu maaso ga Katonda we. Ne balyoka basembera ne boogerera mu maaso ga kabaka ku kiragiro kya kabaka. Tewassa kabonero ku kiragiro sebo, era buli anaasaba nga Katonda yenna oba omuntu yenna ennaku 30 wabula ng'asabye gwe, ayi kabaka, nti alisulibwa mu mpuku ey'empologoma, si bwateesa era si bwasiima. Kabaka n'addamu n'ayogera nti ekigambo ekyo kya mazima, ng'amateeka ag'Abameedi n'Aperusi bwe gali agatajulukuka. Ne balyoka baddamu ne boogerera waggulu nga bagamba batya mu maaso ga kabaka nti Danyeri oyo omu baana ab'obunyage obwa Yuda, kugana bano baali bakimanyi profile ye gyavuddewe, bamutegeera. Kati akasajja ke weesiga akaana ak'omu bunyage ke bajja e Yuda tekakulowooza ssebo, ayi kabaka, newankubadde ekiragiro kiwassako akabonero kugamba kakutyobodde tekakulabyewo, n'etteeka lyo kalizanyiddemu, naye kaakali kasaba emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima gwe ku Danyeri okumuwonya. N'agamba nti no, ameka amategeezi, waliwo omuntu lwayinza okubeera omuganzi nga mubutuufu owulira nga yakikoze, nkoze ntya mu buyinza ng'obwakabaka, nyinza ntya okumuwonya mu buyinza ng'obwa pulezidenti, mu buyinza nga buno nkoze ntya okulanga mutaasa muwonye. Naye ng'ekiwandiiko kambategeeze, ekiwandiiko tokizanyisa, kisigala, it's a permanent record. Oba weetyobodde wekka, oba weefebeza wekka, era kyova olaba bw'obanga ossa omukono ku biwandiiko obeeranga mwegendereza nnyo, ofangayo nnyo. If it means buying time, waakiri weeweemu akaseera onoonyereze lwaki baŋŋamba okussa omukono ku kiwandiiko kino, agenda ki? Naye kabaka baali bamutimbye eddabbula, teyasobola kumanya nti kaali kakodyo akukulabanga kasaanyaawo obulamu bw'omusajja we. Kabaka n'anoonya engeri gy'ayinza okuwonya ki, okuwonya omusajja ono, naye nga talina bw'atandikirawo. Kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'anyiiga nnyo, n'ateeka omutima ku Danyeri okumuwonya, n'azibya obudde ng'ategana okulaba nga anaalokola obulamu bwe, naye nga tekisobose. 15 Awo abasajja abo ne bakuŋŋaana eri kabaka ne bagamba batya kabaka nti, tegeera ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Aperusi, mu Luganda bakiyita kusaakiriza, balemera ku nsonga nti tewabanga kiragiro newankubadde etteeka kabaka lyanyweza ate ne liwanyisibwa. Kasita abeera nga yaliteekako envumbo, sebo
ojja kubanga government kakati mpozi ngono njikulembera wekka lino teeka fena lituzingiramu nawe tolina kubanga olivasinga kabaka n'alyoka alagira ne bayita Daniel ne bamusuula teyatawana na kumuinterrogatinga kubanga it was very clear obujulizi bwa lwatu musajja abadde asinza n'amadirisa aguddewo kugateeta akumbuza ddala kituufu ddala watunda Yerusalemu n'osinza n'otagondera kiragiro kino aye naye musajja watu mukuteekako omukono yeerabira nti omusajja we kubanga nsuubira ng'ali akimanyi bulungi nti omusajja we alina Katonda gw'asinza naye olw'okuba nti yali mupya mu ntebe teyakitegeera nnyo nti omusajja ono ali so serious with his God. Gwe njagala otegeere nti eriyo abasajja abali serious bali abavuka batiragamba nti abali insobokebo nga tobasobola bo bagamba nti nze Katonda wange yono gwensinza era gwasinza ne baleka bamuleeta ne bamusuula mbunya mu mpuku y'empologoma. Kabaka n'ayogera n'agamba Daniel nti Katonda wo gwoweereza bulijjo oyo anaakuwonya. Bassebo ne banyawo waliwo embeera gye tujja okubeeramu ntunuulira nga ne mukamaawo ne kitaawo ne nnyoko ne mikwano gyo tebasobola kuwonya naye ng'asigadde okweyimirira asigadde okuwanguza ye Mukama Katonda. Waliwo embeera gy'ojja okubeeramu nga n'ensimbi zo z'olina tezijja kuyamba. Waliwo obulwadde bw'ojja okubeera nabwo nga bajja gezaako bino bino naye nga tebisobola kuwonya naye ng'asigadde ali omu yekka ye Mukama Katonda yasigadde okuwonya. Ndaba nga Daaliyo eneringa essaala gy'asaba naga nti sirina kyakukolera bakusuuleyo naye Katonda weyo gw'oweereza anaakuwonya. Teyakyogera mu ngeri ya kubulafinga oba mu ngeri ya lujeregerero nti Katonda wo gw'oweereza kale anaakuwonya. No. Awulira nga talina kyakola etteeka lyamusibye dda naye yennyini limukwata terikyusibwa lya kibe na kiberusi naye kisigadde kiri ekintu eki kumulekera mikono gya Katonda. Bassebo okufaanako n'abavubuka bali abasatu baali basigadde mikono gya Katonda. Ennimi zimaze n'okukomba bano abaabasuddeyo kati abo basigadde mikono gyani. Naye bassebo ne bannyabo we are worshiping a God who cannot forsake us. Tusinza Katonda atasobola kutwerabira atasobola kutwabulira. Abeesiga Mukama balinganga olusozi Sayuni olutajjulukuka naye lunywerera emirembe gyonna. Omwagala mpuliriza ndaba Yesu Kristo okyamujjukira oyo wali muyizeeko alina akaseera ke yatuukamu akafaanako n'aka Danieri. Laba alese bali be yabadde nabo ku kijjulo n'alondamu abasatu n'abagamba tugende banaye tusabe Katonda kubanga embeera gye ŋŋenda mu si yakusaaga. N'agamba naye musooke musigale wano musabire wano nange nsaba okusaba okwange agenda okudda nga bisumagidde. Adda ogwokubiri nga bifuluuta. Adda ogwokusatu n'agamba nti kati bino bifongoloosi mwebakire dda. Manya Abaganda tulina enjogera egamba nti otulo tetumanya alirira nnyina. Kugamba omuntu ayinza okuba nga yafiiriddwa naye era otulo tumubba. Naye kankutegeezi bano abasatu bo beebaka kubanga otulo ssebo tosobola kutubuzaabuza. Naye Yesu nga talina ku mpeke ya tulo waayinza kugikomberako. Naye asigala bw'omu bw'ati n'amanya nti kaakati nsigadde ku buwaani. Kyava asaba essaala ng'ali mu Getsemane n'agamba nti Mukama Katonda kitange ali mu ggulu obanga kinzika ekikompe kino kinzijeko naye singa nze bwe njagala naye nga ggwe bw'oyagala. Praise be to God. Nti Katonda oyo atasobola kutwerabira eyatusindika for a mission eyatusindika olw'obuweereza obw'enjawulo yayimirirawo ku lwa Yesu Kristo n'amusindikira malayika n'amuzaamu amaanyi. When Jesus was empowered yasobola okuyimirirawo n'agumira omusaalaba. Era bassebo olwaleero ndi wano nga njogera nina amaanyi nti omusajja gwensinza omusajja oyo gwe bayita Yesu Kristo yampangula ate nampangulira. Kaakati ndi muyivu ndi muwanguzi mu Kristo Yesu nyinziza byonna mwoyo yampa amaanyi. Is my model, role model. Kyakulabirako kyendi.
abasajja nga bano ba Danieri nawo mwana tubayigirako yensonga laki ndeso bakanga buno mu kiseera ekifana bwe kiti. Katonda wo anaakuwonya. Njagala kulaba firimu eno gyewunzikira. Kitifu ddala Katonda oyo yamuwonya obunnya gye bamusudde mu mpuku gye bamusudde mpologoma enjala zennyini nga kugamba ne b'osulayo kaffi kaba tekanaana kutonya ku ttaka nga zaamaze dde okukamenkenya. Nsomala okunyira 17 ne bayita ejjinja n'ebejjinja baleese ne bayita ejjinja ne bayiteeka ku mulyango gw'empuku. Lwaki baguteekako? Kabaka n'alisaako akabonero ke ye era n'akabonero k'abaami be, ekigambo kyonna kireme okuwaanyisibwa eri Danyeri. Kwegamba n'okufa kwe nakuba kutaddeko envumbo nti tattiddwa mu bubi wabula attiddwa nga kimaze okukakasibwa olukiiko ne kabaka yennyini yenvumbo eno. Abalijja balabe kyekyabaawo bakakase nti omusajja ono yattibwa olw'obujeemu bwe, olw'okujeemera etteeka yawumene polisi ne kabaka yasiima naffe twasiima siiru tumugabula empologoma. Gwe njagala ntunulira gwe otegeere kino. Nagambye nti eriyo enkiiko ziteesa mu maaso eriyo bakabwendeeta. Njagala ngoberera bulungi nnyo era beera mwegendereza saagala omisinga series zino kubanga olwaliro mu nsi waliwo enkiiko nga naali amabega w'enkiiko eno sitaani yennyini awedde emirimu n'ezikuteeseza nga n'ensonga enkulu ze ziteesaako kye kigambo ekikwatagana n'okusinza. Ani agwanidde okusinzibwa? Era tulina kumusinza tutya? Tulina kumusinza ddi? Controversy olutalo olunene olugenda okuwunzika ensi eno temulowooza nti lwa Ukraine na Russia, tolowooza nti lwa China oba na America, tolowooza nti lwaki. This battle which is gone and this word is an issue of worship. Kintu kyesera nkiiko zigenda mu maaso naye Mukama tumwebaza nti ebyokulabirako nga bino nga bizze gye tuli kabyongere okutuyigiriza n'okututeekateeka tumanye ensi gyeyolekedde. Tutegere nti bassebo enkiiko mulowooza ezaali zigenda okujjawo okusaanyawo obulamu bwa Yesu Kristo olowooza zaali zakusaaga? Naye amawulire amalungi nti yaliyo olukiiko lw'omuggulu lwali lwateesa nti kampeeyo omwana wange anaabeera mulokozi wansi. Kola kitundu kyo n'obwesigwa. Wuliriza ne basaako envumbo. Basaako envumbo nsoma olunyiriri 18 kabaka n'alyoka agenda mu lubiri lwe ekiro ekyo n'atalya mmere. Awo ndowooza oyinza okumanya ensonga lwaki teyalya kubanga omusajja we agenze. So tebaamuleetera bivuga mu maaso ge otulo ne tumubula. Kankutegeeze bw'onoolemerako n'obeera omwesigwa eriyo n'abantu gwe bolaba nga ab'ensi abasigala nga bagamba nti but no, abakulumirirwako abajja booli awo ate okutegeera nti bassebo omusajja ono Katonda gwasinza. Gwerinda firimu gyewunzikira. Give me your attention. Awo kabaka n'akeera nnyo kuna wanca otulo twabuze. Okimanyi nti okuzanyisa omutukuvu wa Katonda n'okumukola ebikolwa kiyinza naawe okumalako emirembe? Okimanyi nti oluusi okufaako oba oluusi ekiyinza okubeera okuggwe ate kiyinza okuleetera abantu abalala bangi okutegeera Katonda? Wali okitegeddeko ekyo? Okimanyi nti okukwatibwa kwa Yesu Kristo n'omukazakaza mu mbuga eno ate kulina bwe kwatabaganya abakungu bano abaali batakikozaamu? Okimanyi nti kina kinene nnyo kye kyakola ate ku bulamu bw'abalala? Naye nga gwe kiraba ng'ekyokusaaga. Kabaka yakeera nawanca ng'oto twabuze yasibira kuki ku mulyango gwa ntaana gwa mpuku ya mpologoma. Ku makya n'agoloka n'ayanguwa n'agenda ku mpuku y'empologoma. Awo bwe yasembera ku mpuku awali Danyeri n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ery'ennaku. Kabaka n'ayogera atya? N'agamba nti Danyeri, gwe Danyeri
omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gwoweereza bulijjo ayinzizza okukuwonya eri empologoma. Kibuuzo alinze ansa. Bw'atabeerawo kwanukula amanye nti musajja we yagenze mu nnaku ey'ekitalo nga n'etteeka yataddeko envumbo. Danyeri, kano kasitatimenti njagala kawulize. Danyeri n'alyoka agamba kabaka nti ayi kabaka obenga omulamu emirembe gyonna. Gamba nti amiina. Wadde gwe watadde envumbo ku bino byonna ebintuuseeko, but I can't blame you. Yesu Kristo alina essala gye yasibira abasajja bali abaamutta yabagamba atya? Basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola kye bakola. Ne Danyeri bw'agamba nti ayi kabaka obeerenga omulamu emirembe gyonna, kyaba ategeeza I don't condemn you. Sikusalira musango. You are misguided. You are misled. Kye wakoze wakikoledde mu butamanya. Gwakikozeeko tomutegeera nti cowboy wa Yesu. Cowboy tamala gafa. Cowboy ne omusula mu mpuku y'empologoma asigala cowboy sitatafa. Uliriza olwabira mubiri Katonda wange yatumye malayika we. Naga nti chapter eneyo ey'omukaaga ekwatagana ne chapter ey'okusatu. Nga owokuna bwe yalabika mu kikomye ky'akana omuliro ng'afaana ng'omwana wa Katonda. Laba naye Danyeri agamba nti malayika Katonda yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma ne zitankola bubi, kubanga mu maaso ge nalabika nga siriiko kabi, era mu maaso go ayi kabaka sikolanga kabi. Y'ensonga lwaki n'empologoma zansipeyalinze. Gwe bajja kututega amalogo, bajja kutuwa obutwa, bajja kutuyiza emmundu, bajja kukola ebintu ebifaana bitya. Naye bassebo ne bannyabo Katonda gwe tusinza, Katonda gwempeereza, nze mmanyi nti waali okunnwanirira. Katonda oyo ajja kuyimirira ku lwange. Banyumiza omusajja omu yali mubuulizi wa njiri, n'afukamira n'asaba, yali agenda kutambula lugendo luwanvu, ayita mu kifo kya kibira, naye nga tamanyi nti waliwo abeekobaanye okumukuba essasi bamutte. Kaakati omusajja yamusookayo yali okumutta n'agwa kava amulinze. Omusajja waba asimbudde ono omubuulizi w'enjiri atambula, yali atambuza bigere, ekire ky'enkuba gye kyava ne kiwuttula oli ali mu kibira wakati, talina bw'ayinza kulaba nga kugamba yeetaasa nti kanneggame wano, enkuba n'ewuttula oli. Naga nti nze yasabye Katonda, Mukama nakkiriza enkuba eno emputtule, n'agenda n'ayita mu kibira, n'agenda n'atuuka gy'alaga. Naye nga yena ajonjoba dat atopye. N'abinyiigiramu n'alowooza nti ensi bw'etyo. Naye oluvannyuma ennyo omusajja ono eyali ateesezza okumutta, eyali ow'emmundu, amaze okutegeera Katonda, yakonfessinga. N'agamba nti ssebo, ojjukira olunaku enkuba lwe yakukuba? Ojjukira lwe wayita mu kibira enkuba n'ekusimula? Okimanyi nti baali bampanze nkukuba essasu, naye ngenda okukookinga emmundu, ng'emmundu yali ekookinze nga yonna etobye, ng'emmundu yonna kwegamba tirina we ngikookingira, nange nze nankankana nga n'emmundu yonna kwegamba terina we ekookingira, n'essasu terisobola kufuluma kubanga yali etobye. Omusajja omubuulizi yasabanga Saara, Mukama onkulembere mu lugendo lwange. Mu kusaba Mukama yamuddamu nakire kyankuba. Ky'atamanya nti enkuba yali egenda kunafuya mmundu gye baali bagenda okukozesa okumutta. Katonda bassebo is omniscient. Bwe ngamba omniscient okimanyi, amanyi byonna, is all knowledgeable. Olugendo lwaffe bassebo gye luva ne gye lulaga, kyavudde agamba nti Katonda oyo nze gwensinza ssibo, tomuyita wa kusaaga. Yalabye, yasiimye nga sirina nsonga y'amazima, so nga ate naawe wennyini sikulinaako kabi, naye yasiimye obulamu bwange buwonyezebwe. Bassebo, Danyeri mu mpuku empologoma zaafuuka piro. Gamba nti aleluya, Mukama waffe yeebazibwe. Nga ndaba kagamba ali muli, oli aboliddwa otulo, naye Danyeri ali muli.
malayika ali wali azibye obwa bw'empologoma kati agalamidde bw'ati empologoma ziri wali kugamba is in a comfortable zone. Hello? Bali babadde mu kikomi ky'akana omuliro nga Mukama ataddewo AC kati wano malayika ataddewo comfort zone yakubanga empologoma zifuuse friendly. Wali obadde kaawo n'embwa gye bayita enkambwe naye nga gwe kugamba ogikwala nako n'okwala ne mu kamwa kaayo. Katonda ebyakola comfort zone Mukama Katonda agikola naawe atakoleka. Njagala kumaliza obudde bwaduse dda. Kabaka n'alyoka asanyuka nnyo gamba nti aleluya nnyo nnyini Bayibuli bwegamba. N'alagira okugyamu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku nga taliiko kabiko konna akamutuusibwako kubanga yali yeesize Katonda we kapitoke. So si buno bukatonda bumwesigasiga buno buyiriziyirizi. Omanyi kati wano mbuulira naye waliwo n'antunuulidde naye ng'anyigirako wano. Bizinensi yeyirizi. Buli byakola alina bukatonda bweyesigasiga. Bano balongo, bano bali luddawa, buno yabuteeka mu mulyango awo. Kugamba obwongo bwe bwonna bulooleza mu buntu bwe yateeka mu Nankani eri mu bibanja yonna yateekayo. Gwe yali abantu nga balooleza batambulira ku ddogologo. Naye bassebo ono gwe bagamba Danyeri yali yeesize Katonda kapitoke, Katonda w'omu ggulu, omutonzi w'eggulu n'ensi, nannyini buyinza agwanidde okusinzibwa. Maaso awo ngenda kuyigiriza Katonda ono programu ye gyatteerawo nenge gitulina okukolagana naye nenge gitulina okumusinza. Bano bateekawo tteeka lya kimere na kimere, but there is a God who has a constitution. Alina enteekateeka ye gyagala tutambuliremu. Ye sandyagadde osubwe. Wow. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abalopa Danyeri ne babasuula mu mpuku y'empologoma. Bona abaana baabwe ne bakazi baabwe. Lwaki oba embonereza yedda yali ng'ezingiramu bannaalumanya ne basaalumanya? Ekina kitegeeza nti olwa influence yo obukafiiri tebuyinza kukoma ku ggwe wekka. N'abakazi bo n'abaana bo n'ababeera bakafiiri. Sekyo kyokka nti bayinza n'okuwoolera eggwanga ne bagamba nti kabaka ono yatta baffe oba yatta taata waffe naffe katuzze omuliro kati ye kambakiri yalinge bo obukafiiri bwonna mbumalirewo ddala mu maka ago. Kubanga muvu yaabwe si kulwanga n'olulala ate bakolayo muvu efaana ng'eno. Ne babasuula mu bunnya bw'empologoma n'abaana we ne bakazi baabwe. Ne ziryoka zibamenyaamenya amagumba gaabwe gonna nga tebanamala kutuuka wansi. Gwe kino teseetaga tukisanyukira nnyo naye kyannaku. Sitaani ajja kubanga akozesezza abantu naye ate amala abayiweyo beesayi nga bazikirizibwa nga bafudde bazikiridde emirembe n'emirembe. Awo kabaka Daliyo njalala kunzika n'alyoka awandiika ng'awandiikira abantu bonna. Kati awandiikayo ekiwandiiko ekirala. Amawanga n'ennimi abatula mu nsi zonna nti emirembe gyeyongere nga gye muli nteeketeeka. Kakati ateeseyo ddala lya kimeru lya kimerusi mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange abantu bakankanenga batyenga mu maaso ga Katonda wa Danyeri. Senga bagambe nti Katonda wa Kasumba ku kyalo gye mbeera ku mulimu gye mbeera teekawo erinnya lya wali Kasumba teekawo erinnya lya wa Danyeri. Tisenga abantu bagamba nti Katonda wa gundi bassebo tomuzanyirako Katonda wa gundi yagwanda okusinzibwa. Senga kinaabeera bwe kityo gy'oli. Era omunywevu emirembe gyonna n'obwakabaka bwe obutazikirizibwa n'okufuga kwe kulituukirira ddala ku nkomerero. Ono musajja mu kisa munene kwegamba yategeerera ddala nti n'obwakabaka bwa Katonda wa Danyeri bugenda kutuuka ne ku nkomerero. Kati n'olaba abasajja nga bano nga basobola n'okutegeera ebigambo nga bino ebyebuziba. Awonya era alokola era akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne ku nsi. Eyawonya Danyeri era eri amaanyi g'empologoma. Bw'atyo Danyeri oyo n'alaba omukisa mu mirembe gya Daliyo ne ku mirembe gya Kuulo Omuperusi. Wow, cowboy akyaliwo. Wandyagadde ensi naawe kuyigireko. Kiriza leero Mukama akufuule cowboy. Akufuule omusajja omuzira, the hero of this generation. Akufuule ow'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama nsaba akuwa omukisa. Bw'obanga naawe wandyagadde Mukama akuwa amaanyi ago yawa Danyeri wegatta munange tusabe. Katonda afe omwagalo kwebazizza. Ebigambo bino bikulu naye nsaba Mukama otuwa obuzira tuwa amaanyi gwe abasajja nga Danyeri naffe tusobole okubanga tutambula nagwo. Tubeera abawanguzi tuyite mu nsi eno Mukama nga tuli abasajja n'abakyala abeesigwa abeesigwa eri ekigambo kyo abatakiwanyisa.
tuberenga kanido campus nga tupointinga ku Yesu Kristo, tunywerera ku Yesu Kristo. Tuyanze getato kubanga otulide mukusawa kwaffe. Otunywereze mazima ensinga teeseza Mukama teesa ku lw'obulungi bwaffe. Era tuwa amaanyi n'obuzira buwa Daniel tubeera abawanguzi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama nsaba kunkumire. Sigadde Richard Kasumba okuva muri Stack Foundation Ministries. Simu yange 0774 433 15. Oyinza okukozesa eriri ku WhatsApp 0759 527 17. Nja kubanga nayongera okuyiga naawe. Oyinza okugenda ku mikutu gya YouTube, nja kubanga nkuweereza link eyo, bono boginsabye, osobola okubanga olaba obubaka buno at your convenience. May God bless you. I love you.